Wabaluseewo Enkalu ku ttaka ly'ettendekero ly'amagye erya Senior Command and Staff College Kimaka mu jjinja wakati w'amagye aga UPDF n'ab'ettendekero erya Fairland University. Aba Fairland University baddukidde mu kkooti nga balumiriza amagye gano aga UPDF okubanyaga yiika 10 ku ttaka lyabwe wadde nga n'eggye erya UPDF nalyo libaanukudde. Ettaka eryogerwako ye plot M 149 ekimaka mu jjinja nga lino lyerimu ku eryo okutudde ettendekero ly'amagye ery'aboofiisa ab'amadaala aga waggulu li Senior Command and Staff College Kimaka mu lukiiko lw'abannamawulire lwe batuuzizza. Akulira olukiiko olufuzi olw'ettendekero lino Professor Solomon Wakabi ategeezezza nti ettaka lino baalifuna mu mwaka ogwa 2022 okuva mu Jinja District Land Board ku liizi ya myaka 99. Onagamba nti mu kiseera kino ettendekero ly'amagye lyali terinatandika mu kitundu. Mu mwaka 2022 Fairland University yagula Kimaka plot E149 etunuuliganye n'essomero ly'amagye erya Kimaka Senior Command and Staff College era nga ekunuukiriza okuweza yiika 10 okuva ku Jinja District Land Board ng'essomero ly'amagye eryo terinatandikibwawo. Professor Wakabi agambye nti mu 2003 amagye gasenga mu kitundu kino ne gatwaliramu ettaka lyonna eryaliwo omuli n'eryabwe eriweza yiika 10. Oluvannyuma mu mwaka 2003-2024 gootaanya enteekateeka yonna era ne galemesa ne standard gauge railway okutuuka ku ploti eno. Wakabi agamba nti bagezezzaako okutuukirira buli gwe kikwatako abayambe ku magye nga buteerere era kati basazeewo okuddukira mu kkooti nga bawawaabidde ssaabawolereza wa gavumenti. Ne kiwaliza Fairland University Board okusalawo okuba ssaabawolereza wa Uganda mu mbuga z'amateeka ng'engeri yokka esigadde okusobozesa Fairland University okufuna obwenkanya mu nsonga eyo. Professor Wakabi ategeeza nti amagye galabika gakikola kagenderere ku university kubanga galina abamu ku bantu ge baddiza ettaka mu kitundu kye kimu naye yeewunya lwaki galemedde ku lyabwe. Eri abantu abalala abalina ettaka okuliraana amagye ekimaka era nga amagye gabaleka ettaka lyabwe okusasulirwa standard gauge railway. Kyokka amagye ne galemera ku ttaka lya university n'abamu abatono. Bwatuukiriddwa ku lukomo lw'essimu amyuka omwogezi wa UPDF mu ggwanga Kanodde wa Kiki ategeezezza ng'ettaka lino bwe liri ery'amagye era nabo balina ebiwandiiko. UPDF cannot steal land from Ugandans or from investors. This is a matter which has been on and off, but the people who are complaining, I think they don't go to the right person they are supposed to complain to. We have documents, legal documents. Onayongeddeko nti babadde bateekateeka nteeseganya n'aba university naye engeri gye basazeewo okuddukira mu kkooti bakwesangayo batunke. The complainants are going to court as they have already sent us a note. Well, we shall meet in court and we urge it out. Ebyo bibeereddewo nga university eno yaggalwawo akakiiko ak'amatendekero aga waggulu aka National Council for Higher Education olw'obutaba na bisaanyizo. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino.